Omubaka omukyalo we Wakiso Rosemary Nansubuga Sseninde ng'ali wamu n'omubaka w'e Kyaddondo East Ibrahim Ssemujju Nganda bayingidde mu nkaayana z'ettaka Bweyogerere. Ettaka lino eriwezaako yiika 26 eriri ku bbulooka nnamba 236 plot 63 erisangibwa ku kyalo Kakajo mu zooni ya Wellspring Bweyogerere mu ggombolola y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso diriko abantu abasoba mu 1000. Obwannannyini ku ttaka lino bukayanirwa enjuyi bbiri okuli Robina Nabikolo n'abaana b'omugenzi Yonasaani Were ng'ensonga zino twazikulaga nga 31 mwezi gwa 12 omwaka ogwedde mu mawulire gaffe agabutikidde. Mukyala bwe twamulabyeko yatugambye ekintu kimu, gw'osulawa muleete ssente muzete ku lw'omukaaga. Atusaba ssente nnyingi ddala ate mu bwangu. Kaagati kuno ku nsi waliwo aligenda n'ettaka mwanange ngoba banno ku ttaka gw'oligenda wa. Abaana b'omugenzi nga bakulembeddwamu omusika Ruben Kanyeenya bategeeza nga balina obwannannyini ku ttaka lino obutuufu yadde nga Nabikolo yabisambajja ng'agamba nti ensonga zino zikyalina mu kkooti. Olugero lw'abantu n'agamba nti osikidde kitaawo Yonasaani Were naye omusikidde tabangibwa wadde sente 5 wadde sente 10 ettaka lyamu. Sirina gatawaana y'abantu bategeera bwe bato. Okusika omuguwa kuno kwe kuwaliriza ababaka mu kitundu kino okusomesa abantu ku tteeka ly'ettaka n'okumanya eddembe lyabwe ng'ab'ebibanja. Obwannannyini ttaka okukyuka nga buyita mu kugula, nga buyita mu kugabirwa, nga buyita mu kuweebwa, tebuyina bwe kikoseza ffe abali ku bibanja. Okubeerawo kwammwe wano Nabikolo ne bw'aba yawangudde oba Were oba ani ekyo mmwe tekibakwatako ekiri wakati w'okulwanira ettaka. Mukiyinza obbakwatirako mu mulimu ayinza obbakwatirwa ekisa ne musigala nga muwangaala bulungi n'atalina kisa. Ekyo tekitugaana ffe ng'abantu ba bulijjo abali ku bibanja mu okumanya rayiti yammwe kubanga bwega bigenda mu kkooti oba nedda muyina eddembe lyammwe ng'ab'ebibanja. Ababaka baleese balooya abagenda okuyamba okwolereza abantu bano baleme kumala gagobaganyizibwa. Bwe baba nga babaddeko okumala ebbanga kuba twagambye nti obwannannyini bw'ekibanja buva mu possession nti obadde n'ekifo kino obadde okikoleramu era omazeemu ebbanga. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'abakulembeze abalala nga bonna bagumizza abantu bano era ne babasaba okuba abakkakkamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolwako. Bo abatuuze bakalambidde nga bwe batagenda kuva ku ttaka lino lye bagamba nti balimazeeko ebbanga ddene era ne bavumirira poliisi okuyambanga ku bagagga ne bagoba ku ttaka nga n'abamu baba tebayise makubo matuufu. Abantu ne babonaabona ng'abantu babagobaganya beekolagana ne poliisi okulaba nti bagoba abantu. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1. Afune ekisa n'omutima omulungi.